nze omuntu ayagala okugenda ng'ayagala kufuna mulimo oba kufuna buyambi wa president, eryo katala lirye. Ekkatala eryo tolitikka banno. Era nze bw'oŋŋamba nti ogenze, obusobozi bwennyina bwokka bwakugamba nti wandibadde ogumiikiriza n'ogenda ng'olina ekitiibwa. Ne bw'osalawo okugenda n'engatto zo, kakati ate nze amaanyi agamba nti togenda, si nze nkuuma ku geeti ya presidency oba mu State House. Mu kibiina omukisa gwe nkwinako okugamba nti bw'oba ogenze ogenda, bw'oba n'obukulembeze bw'ekibiina n'obuleka emabega n'ogenda, kubanga ekibiina kikikukkiriza. Enkola entuufu era gye nsaba bannabyabufuzi bannange abawulira nga batuuse ku ddaala eritendewalirwa nti mukkaanye, tukkiriziganye, tusisinkane, tubanjire wamu meeting eri structured. Meeting eri structured nga si ya buntu. Kati Mwami Yusufu Nsibambi ne banne bwe mwagenda musingana president, bye mwakkaanyaako kiki ekibijulira, ani abijulira na kiki ekibijulira, mwakola buwandiike era bye mwakkaanyaako enteekateeka framework ebiteeka mu nkola eriwa. So n'olwekyo ndowooza nti entambula eyo si nnungi, enafuya bunafuya ensonga ennene, ensonga ya reconciliation ne dialogue nsonga ngazi, ne waliwo ebigisooka mu maaso. So nga tonnaba kugamba nti onoofumbira abantu emmere, otokuba ng'olina ssente ezinaagigula oba olina olusuku bepo ng'ogenda kubba nzibe. So n'olwekyo omuntu yenna ayagala dialogue akkirize nti okwogezeganya kutambulira mitendera. Ekisooka mukola mukkaanya abanaabeera mu kwogerezeganya. Ekyokubiri ne mukkaanya kwanaakubiriza okwogerezeganya. Ekyokusatu ne mukkaanya ku agenda biki olukangaga lw'ebyo ebinaayogerwako. Ekyokuna ne mukkaanya ku nteekateeka en'ebiteekesa mu nkola. Ekinaabiteekesa mu nkola kuyinza okubeera kukyusa mateeka oba nkola. Ebyo byonna byonna mu bikkaanyaako ekyo bayita structured dialogue. Ekitafaana bwe kityo kubeera kusaba mulimo, ate nakyo kya buntu. Sisobola kunyiigira muntu yasabye mulimo, n'ennyiigira oyo eyeekweka mu kintu ekigazi nga mwasabira omulimo. Nze bw'ogamba njagala mulimo, gamba nkuwa ekitiibwa, genda okole. Oba oyagadde genda kukola. Naye manya nti gy'ogenza okukola toli pensionable. Era yagambye nti jangu wasooka okugamba nti fuluma. Ne wabeerawo enteekateeka ennambike, structured dialogue, tewasobola kubeerawo omuntu sekinnoomu aginako obuyinza kumenyawo byakkaanyizibwako nasobola kufulumya okuteekesa mu nkola ku byakkaanyizibwako. Bw'osalamu ebyo ebyakkaanyizibwako gwe sekinnoomu wannamunigina, oba ogudde otalo okwabo bwe wakkaanya nabo. Kyenva mbuuza Council Yusufu nti ebyo bye mwakkaanyaako biri mu buwandiike, enteekateeka yabyo okuteekesa mu nkola bitambula bitya, enforcement oba implementation eri etya, ogirina, mwalina olukangalo lw'ebiteesebwako, bakutuma, kubanga engeri gyayogeramu alaga nti bamutuma butumi nti genda oleeteyo abantu abangu. Bw'oba onoonya abantu mu kibuga muno mwebali bangi nnyo, ogamba obugambi omuntu owa bulijjo nti ogenda kusinkana president. Ate tosobola kunenya muntu wa bulijjo, okwata omwana owa bulijjo kansala oba badde yeesimbyeyo ku MP n'omugamba nti ogenda kusinkana president. Nze omukwata tasobola kumunenya, ali innocent. Alina buvumu ki okubuuza ntugende kwogera ku ki? Alina buvumu ki okubuuza nti abalala baani abaliyo? Alina buvumu ki nabumanyi ki okubuuza nti bitugenda okuteesaako birekebwa bitya mu nkola? Kakati nenya muntu eyatwala abantu abo nga yamanyi ekirina okukolebwa naye n'akifuula kitono nnyo.